tukakusima usana nayo kusangwa ni kisembo oluvannyuma lw'okumala okuwenja akalulu mu Ankole, President Museveni olwaleero atandise okutalaga ebitundu ebya Lwenzori. Museveni atandikidde mu disitulikiti y'e Kasese gy'akubye enkuŋŋaana nnya e Bukonjo County West, Bukonjo East, Busongola North ne Busongola South. Ebyava mu kulonda okw'2011 byalaga nti akwatidde ekibiina ky'FDC Bendera Kizza Besigye ne Museveni baagwisa bwenyi anti Besigye yafuna obululu 739 ate Museveni n'afuna obululu 9,404. Wane Bukonjo East Museveni wakubye olukuŋŋaana olwokubiri era ng'atuuse ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Museveni asinzidde wano n'ategeeza nga gavumenti ye bw'esobodde okutuula ku nfeeta abayeekera ba ADF abaali batugomye ekitundu ky'e Kasese. You see how difficult it was to bring peace. Up to now ADF is there in Congo but they can't come here. The last time they came in 2007 they came 100 and after 2 weeks only 13 went back. Museveni ategeeza nga bw'agenda okuteeka olukomera ku kkumiro ly'ebisolo lya Queen Elizabeth okutangira ebisolo okwonoona ebirime by'abantu. We have been talking about this for a long time, but because people don't follow it up, I'm now seeing it here in the intelligence report that the animals are still disturbing you. I'm now going to work on fencing that park. Mu by'obujjanjabi Museveni ab'e Bukonjo abasuubiza okubazimbira eddwaliro lya gavumenti e Nyabirongo okusobola okujjanjaba abantu ku bwereere. There is Kagando Hospital, but Kagando Hospital is a private hospital. We need to build you a hospital at Nyabirongo. Museveni ategeeza nga gavumenti ye mu myaka 5 egijja bw'egenda okwongera okuzimba amabibira ag'amasannyalaze omuli ne ku mugga Nyamwamba ogumaze ebbanga nga guwaguza. And there are many other dams. N'awandi manene obitaka biringa eby'amasannyalaze, including Nyamwamba here nearby. Naye tiye Nyamwamba nayina makatabu ke twako. Museveni oluvudde wano ayolekedde Busongola ate ng'olunaku olw'enkya wakuddayo e Kasese munisipaali. Herbert Ziwa, NTV ku ssaawa emu.